I present to Parliament and the people of Uganda the budget for financial year 2025-26. Ku Lwookuna w'ewiiki eno gavumenti lwe embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ng'eno ebalirirwamu obuwumbi 7,200. I have provided 5.04 trillion. Mu mbalirira eno ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga byaweereddwa obuwumbi 50,000 mu obukadde 4 nga zino zikola ebitundu 6 n'obutundutundu 97 ku mbalirira yonna ey'eggwanga. Embalirira eno yakusisira ku bintu 9 omwaka gw'ebyensimbi ogujja nga muno mulimu okufujjirira ebyensimbi eby'obwereere mu masomero ga gavumenti ku mutendera gwa primary, senior n'amatendekero ga Universal Post O-Level Education and Training, okugaba skala eri abayizi mu matendekera ga waggulu n'okuwola abayizi ensimbi ez'okusoma, okuddaabiriza amasomero ga senior 200 ga Nansangwa ko n'amasomero ga primary 3 mulimu ag'abaana abaliko obulemu, okuzimba amasomero ga senior amapya 116 n'okugaziya agaliwo 6 mulimu, okwongera ku muwendo gw'abasomesa n'abakozi abalala mu masomero ga gavumenti, okunyweza enkola ya tekinologiya okulondoola enzirukanya y'amasomero ga gavumenti mu ggwanga, okwongera ku muwendo gw'ebitabo n'ebikozesebwa ebirala mu kusomesa abayizi, okuggulawo yunivasite ey'e Bunyoro ne Busoga, okumaliriza okuzimba ebisaawe by'emipiira ng'eggwanga lyetegekera okukyaza CHAN ne AFCON 27. Abalondoola ebyenjigiriza bagamba embalirira eno ntono nnyo bw'ogeraganya n'obwetaavu obuliwo. Gavumenti Ministry of Education ogiwadde trillions 5. Twagala okumanya nti ebizibu ebibadde ebingi mu byenjigiriza okugeza amasomero agatalina nyumba z'abasomesa ku ssomero bameka gwe wawadde nyumba. Ekyokubiri bw'otunuulira ensonga ebadde enkulu ennyo eya disparity in salaries, emisala wakati w'abasomesa ba sciences n'aba arts, okozeewo kinga gavumenti okwo tebaataddeko ssente. Eri kyogenda kukola mu Uganda kisinga ku educatinga nsi yo. Era ensi bagirabira mu education gye wadde baana baayo n'abantu baayo kumanya nti ensi egenda muki mu maaso. Kati ate eno gavumenti ye amanyi kimu nti okugenda ku ssomero kimala. Waliwo enjawulo wakati w'okugenda ku ssomero n'okubeera ku ssomero n'osoma. Kati bw'olaba nti local government ezisinga zikaaba nti tezirina ssente, kikutegeeza nti kyalina omulimu omungi nnyo okulaba buno obutabalika 5 tubugabizaamu bubeere obutabalika 10. Waliwo abagamba nti Uganda ekyali bubi mu by'okutuukiriza embalirira egwanidde eri ebyenjigiriza. Abakugu mu nsi yonna batuula New York, nga tebanatuula New York basookako ne batuula ewalala, ne kigambibwa nti ku nsimbi zonna eggwanga lye zisolooza walina kubaawo obutundu 6 ku GDP. Awo bw'oba tosobodde obutundu 6 wakiri obutundu 4. Naye kuffe kava tufuna ekirwadde ekyamawugwe kya COVID tubadde ku obutundu 2.4, tugezaako oluusi okutuuka ku butundu 3, naye bwe tubeerayo ne tukka. Mufo ky'okusaasaanya ssente ne mu spreadinga widely ate nga temukola makulu. Tuddeyo tuzimbe standard kubanga gavumenti yakola kye bayita service delivery standards mu bintu byonna naddala amasomero, naye obuweereza omutindo gukyali wansi nnyo. Omubaka wa Kalungu West Joseph Sewungu nga mukiise ku kakiiko k'ebyenjigiriza mu Parliament yeewunyiza nti ebintu ebimu bye baayisa ng'okwongeza omusaala gw'abasomesa, okuteekawo laboratories mu masomero gano n'ebirala tebyasiddwako ssira. Bawa confirmation ne Permanent Secretary wa Public Service ali ku record nti abasomesa ba arts bagenda nabo bawa ssente mu financial year eno. Ne tubagamba nti yes, bali aba science mwaba wadda miliyoni 4 n'omusobyo, naye bye basomesa bye bimu nabano era omwana bwagwa oluzungu aba agudde ne biology ne physics kubanga batayise. Ne tubagamba nti mubawe ssente ez'enkanankana oba okunukkiriza ku zaabali. Naye kati ekiriwo abasomesa ba arts bonna batudde era mbawagira batuulire eddala tibavaayo. Abasomesa abo ababiri balinga empale gy'oyambala endabada. Toyinza kuba n'empale nga erina okugulu kumu ate nga wano waliwo okulala n'ogamba n'akambala oba ofuuse dikuula. Kati osobola kuteeka ebyenjigiriza
mu kintu ekyo mu ttuba eryo kye tulina okukolawo kwe kulaba nti ssente zonna we ziri. Kyokka bano basanyufu nti gavumenti eyongedde ku muwendo gw'amasomero mu ggwanga mu mbalirira ejja, wabula ate bennyamivu nti ate okwongera ku muwendo gw'ebyuma bikalimagezi tegussiddwako ssira. Ssente ez'okugula ebyuma bya kalimagezi, ssente ez'okuwaayo nti buli ssomero libeere ne internet, omwana asobole okubangulwa amagezi nti agenze ku mikutu gya kalimagezi ne yeesomesa, ezo ziyinza obutalabika. Essomero terina laboratory, ezo teaching aids tugaa n'ebitabo tebabiyina. Kati ngamba bano abasajja kye baliko bakitegeera simanyi. Kati bano baagala embalirira eneeyongezebweko ku byenjigiriza basobole okuziba emiwaatwa gyonna mu byenjigiriza. Dorothy Nagita, NTV, ku ssaawa emu.